Weewaawo ffe tugulunze gonoga era tukyagutwalira ddala mu maaso okuba nga tugunoza. Tugendagenda mu Brain Power maanyi ga bwongo ate era tugenda kuwummulamu tugendeko ewa kitunze eggomba nga Brain Power awedde. Tuvaawo bingi nnyo bye tukyafumba kati komewo. Brain Power ewagiddwa. Focus Batteries bakutuusako Focus Batteries okuva Thailand ku mutindo gwa Japan empangaazi. Basangibwa ku kizimbe kya 888 Hotel, duuka namba 6 opposite parking mpya. Bakubireko ku ssimu 0702 974 910 oba 0785 390 443. Focus Batteries e Nabugabo. Mwebaze Yesu mwebaze. Brain Power maanyi ga bwongo. Olunaku olwaleero tukkiridde Kananirandi Makerere Kikoni House of Prime Ministers International nga tukuleetedde ssayansi ne tekinologiya obuyiiya obw'ekika ekyawaggulu obukozesebwa okukutuusaako enjiri gamba ng'eya Sunday Service n'ogifuna ku TV yawo mu maka go. Enkola nnyingi nnyo eza ssayansi ne tekinologiya bannaffe aba Focus Batteries be beesowoddeyo wano mu ggwanga lyattu Uganda n'amawanga amalala mangi agatwetoolodde babajulira. Balina battery eng'umu ennungi empangaazi eziri oligine ezisobola okukola ku sola. Gattako n'ezo ezigenda ku mmotoka ennene n'entono mu bika bingi eby'enjawulo era basangibwa mu kibuga Kampala wakati wali ku Nabugabo opposite ne paaka empya ku kizimbe kya 888 Hotel shop namba 6 be ba Focus Batteries abagenda okuwonya ennaku na buli kizibu kyonna ekyekuusa ku battery era nga bulijjo tutandikira ku kamera ezo zikwatibwa abaana ba Soroti Bakafulubwire ne ttiimu ye. Bano buli lunaku olw'Essande nga bali e Kananirandi ekitono ennyo lwe babeera bakekkereza bakozesa kamera nga 10 kubanga waliwo kamera gye bakwata ng'eyeetunula mbaweereza ba Mukama aba God's Army, waliwo eyeetunula mbaweereza ba Mukama abalala aba Chosen, waliwo kamera 2 ezo zote zitambula zibeera mu kifo kimu, ezo zibeera zitunudde ku kituuti nga zikwata omusumba, waliwo ey'amawulire yeeyo ebeera separate ebeera yanjawulo. Gattako ne kamera endala nnyingi ezo zikozesebwa okukwatamu abasaba ababeera bali mu kibiina okukugatta n'endala ebeera mu bbanga eringa ennyonyi abaawano gye bakazaako erinnya lya drone. Kati kamera ezo ennyingi zonna ezisukka mu 10 zikitambuza ne zikiweereza mu mmotoka vaani eya Salt Media. Eno osobola okugiyita mobile control room kubanga buli kifaananyi n'eddoboozi ebibeera bikwatiddwa ku ganani byonna bituukira mu mmotoka eno. Omubeera bakegezi mu nnyo abatendeke obulungi bano omulimu gwabwe gwa kumikisinga na kubalansinga kifaananyi gattako n'eddoboozi lyakyo ate nabo ku bwangu obw'ekitalo tebakiremera ne biweerezebwa mu kuuma mu sisitimu kano nja kayita ka Unity. Akantu kano kabeera kakolera ku intaneti, kabeera kakolera ku mutimbagano era kubeerako zi modemu eza kampuni z'amasimu ag'enjawulo. Modemu zino ezibeera zijjuddeko data asoba mu kakadde ne zikisukuma ne zikiweereza ne kiyita ku mutimbagano olwo ne kijja wano ku kitebe ekikulu ekya Salt Media awali ekyuma kikalimagezi kompyuta. Ffe wano twagikazaako erinnya erya saava wabula jjukira nti modemu ziri zenjogeddeko zibeera z'amakampuni ga njawulo ate bakozesa modemu ezisoba ne 20. Kino kitegeeza nti ekifaananyi kigenda okuvugibwa okutuusibwa eno ku saava eri ku Salt Media ku kitebe kibeera kutuddwamu emirundi egy'enjawulo. Bwe tuba twakozesezza modemu 20 kitegeeza nti ekifaananyi kijja kikutuddwamu obufiififi bubeera 20. Kati omulimu gwa kompyuta eno saava gye njogeddeko gwa kulisiivinga kifaananyi kino gwa kukikwata obubadde obutundutundu obufiififi 20 yo kompyuta ebukwata n'ebugatta wamu olwo n'ejjamu ekifaananyi kimu n'eddoboozi lyakyo ate n'ekivuga n'ekisindika n'ekiweereza mu control room. Control room ogijjukira twajogeddeko olunaku lwajjo ebeeramu bali bakafulu abatendeke obulungi. Kati bano be bakwata ekifaananyi ate ne bakidressinga ne bakiteekako taaga ne bakiteekako amannya ga siponsa ne bateekako n'ebirala ebigenderako. Olwo ate nabo tebakiremera bakikwata ne baddamu obuto kisindika olwo ne kiddayo mu process eri gye twayogeddeko olunaku olw'eggulo n'olunaku luli. Aba firitu eyo ekyabwe ne kigenda ekkololo n'abakozesa ebisuwaani oba diishi nabo ekyabwe ne kigenda waggulu mbwengula ne kigenda ku satellite. Brain Power maanyi ga bwongo na kino kitegeere leero nti omuntu yenna ayina dikoodi eya firitu eya yasookera ddala okufuna ekifaananyi ku TV ye olwo n'addirirwa bano abalina dikoodi ez'okusasulira wabula nga za antena. Asembayo okufuna ekifaananyi yakozesa diishi yakozesa ekisuwaani ku dikooda ye wadde ng'ate ebiseera ebisinga obungi yasinga okufuna ekifaananyi ekirina quality, yasinga okufuna ekifaananyi ekirungi ekinyirira. Brain Power maanyi ga bwongo. Brain Power ewagiddwa. Focus Batteries bakutuusako